po jako akawuwo. Sanitizers zonna government esobola okukwata. John Kikonyogo nga yamyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC asinzidde ku kitebe ky'ekibiina kino Najjana Nkumbi n'asaba bannayuganda bonna gye bali okwongera okugoberera amateeka agasibwawo ekitongole ky'ebyobulamu okwetangira ekirwadde COVID-19 ng'onno abasabye okunaaba mu ngalo olutatadde okwambala masiki n'ebirala okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abantu abakwatibwa ekirwadde kino. Wadde bano bakama waffe baminisita n'abalala abandi bali batukwasa amateeka gali byotukwasa bagamenya nga bebagala nti tweyibaala obulwadde gye buli omu kyasobola akikole okulaba nti aziyiza obulwadde omukwata n'abafamire ye. Tubasaba abantu bateeko masks FDC twakoze ezaffe office gye ziri tusaba buli omu ajambale. Tusaba abantu bagende maaso nga banaaba mu ngalo. Tusaba abantu balye emmere eyo oba banywe ebintu ebinaabayamba okuziyiza obulwadde buno ng'enniimu ng'entangawuzi. Mu ngeri y'emu asabye ne gavumenti okugulira abantu sabbuuni amazzi ne sanitayiza ku bwerere basobole okubikozesa mu kwetangira obulwadde buno. Byagambye nti bangi ku bantu kati bibalema okwetuusako olw'embeera y'obwavu eriwo. Tusaba gavumenti egabe sabbuuni ow'obwerere mu bifo ebibeeramu abantu abangi bakuŋŋaanira abantu basobole okunaaba. Olina ababeera mu gayavu nannyini kizimbe abantu abawadde sabbuuni gavumenti wakiri emuteekewo ng'eziyiza obulwadde buno. Tusaba gavumenti ewe amazzi ag'obwereere mu bifo ebyo byonna birina okuŋŋaaniramu abantu abangi. Mu mbeera eno Kikonyogo ategeezezza nga bwe basazizzaamu tabamiruka w'ekibiina kyabwe ng'okulonda abakiise baabwe bakutwala mu disitulikiti ez'enjawulo okulonda kukolebweyo. Bwe banaakolanga miitingi banamala okukola miitingi region ng'eronda kijja kuba ekintu kyanjawulo tekirabikako mu Uganda kyekisoose ne bakandidati baffe era twakikirizganyiza nabo tujja genda mu regions tukole meeting ezo tumala okukola meeting atulonda kiyinza okutwala ennaku 21 okulonda Uganda yonna tukomye kwedikoota olunaku olusembayo tuke tulangirira n'abawangula. Ono amenye n'emitendera abeesimbyewo okubwa pulezidenti gye bagenda okuyitamu okufuuka abajjuvu nga n'okuzaayo empapula zaabwe kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kuggwe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ng'era wano wasinzidde n'asaba abo bonna abajjayo empapula okujja n'ebisaanyizo byabwe. Oyinza okuba oli member wa parliament naye nga toli delegate mu district yo kati ndiwe member wa NEC kakati sikizibwa ate okubeera member waki wa district yange eyo Lubaga gye nvaamu. Tuvola ffe tulondera wano kubanga kategori yaffe weerondera.